challenges ki nga muli mbyalo eyo nga mukula? Challenges ezinga sexual assault. Yeah, it is on a high rate. Babakwatira ku luzi? Nanze nabisanga. Wabisangaho? Nabisanga n'ekyo mukisa omulungi ekyanyamba nti taata wange yali extremely mukaamu nnyo nga nze n'okuyimirira okumpi n'omulenzi ng'abo bayimiridde sisobola kikola. Bwe yalabanga ebyo bizeemu ate abantu baagala bawasa kuba balaba nga okuze batandika okugamba okwogereza. Mami muzeeyi omwana ng'akuze beereyo bwe boogera mu kyalo bye bibeerayo. Just ajja n'agamba omwana ng'akuze asaba kati omusajja n'agamba ompaayo ente mmeka. Biri mu kyalo bye bibaayo. Naye yo case gwe taata yali agamba sigala mu nsi. Era bwe yalaba nga bitandise obbeerawo n'atugjayo. Mujja mu kibuga n'atuleetera. Bambi kati wali mu kaseera nga abasajja bajja bakugambeko ate taata takyagala wakola ng'otya? Anti obuzibu tebanfunanga. Nga tebakutuukako? Bwe banfuniranga maybe ku kyaki of which ku kyaki nasabanga ne taata wange. Kati byali bizibu. Tebanfunanga nnyo ate nekirala nti baali batya nnyo taata wange. Kyekyasinga otuyamba nti baali bamutya nnyo. Ate era ne Mukama naye yakirimu. N'omusajja anajja mu bulamu bwo mubuulire biki byalina okukola. Ajja bitegeera nga nze. Okuba nze. Naye. Just take a talk. Tunuuliraako. Tulaba oba byebyo by'olabanga. Sinnatuuka we natuuka nja kudda wano mbagambe nti omusajja gonjagala alina kuba bwati ne bwati. But at least height yeno. Si yeeyo. Bankubiddewo bannange. Ayagala poloti 5 ku 10 nga za byapa ziizino Buddo Kisozi ku kyalo kye bayita Sumbwa. Ebyapa weebiri amakubo malungi ate we ziri wakuze osobola n'okukolera Kampala ku Sunny Town eziriraanyeewo. Naawe ayagala poloti ez'essente entono nga za ndagaano 5 ku 5 we ziri essente Mabukasa, Wakiso, Bombo n'ebitundu ebirala. Kubira nannyini poloti ezo akubuulya essente n'ebisingawo ku nnamba y'essimu gy'olaba wansi awo temuli bulooka yenna. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola. Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala. Traditional cakes n'ebika ebirala. Balina donuts, bread eby'omulembe. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku nnamba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake ekutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etalya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu. Oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku nnamba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Aba Pallaso Tiles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts, plain n'ezo ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp. Naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana. Kizeru gye mulungi atulaba tuli ne Miss Uganda. Akaseera kano kennyini mukyala alabika bulungi, muto mu myaka. Sigadde representinze bulungi kuva ku lunaku lwe wawangula paka today. Ogamba otya? Nze ndi ssebo ogamba otya? Gye ndi. Weebale kunyirira. Saala zammwe nze zinyiriza. So olwaleero bitambula bitya nga Miss Uganda? Emirimu tugitambuza mpola mpola. Era guno mwezi ngeri nti gubadde menstrual month ng'omwezi gwakatandika twagendako emitiana ne twogerako n'abaana abato ne tudistributinga pads
Ky'omukisa omubi nti bambi abaana abasinga bino ebintu baali tebabimanyi. Baali tebamanyi ku menstrual hygiene. Baali tebamanyi nti bw'otandika menstruation osobola ofuna olubuto. Era it was such a great feeling okulaba nti abaana abo mentality ekyuse, endowooza yaabwe ekyuse, bagusa amaaso. Kubanga abasinga bambi abafeesinga bino ebizibu bali mu byalo. Tubadde Kabaale still mu byalo kubanga ab'omu town at least balina kye bamanyiko. Naye abaana b'omu byalo most times oba tebamanyi. Era nga tukola kintu kye kimu nga twogera n'abaana ne tubawaayo ku bintu ne kaazi, ensawo, padze. Yeah. Era ne tubaleka nga there is a change. Okay. So bino ng'obikola bakugamba bugambi nti mugende mukole ekyo oba gwe wennyini okifiiringa nti ab'omu kyalo bano basaana okufiibwako? Of course naawe ng'omuntu oba okifiiringa naye sometimes oba tolina busobozi. Kati nganze omuntu nyinza okugamba njagala genda wano bano abaana bali bubi naye nga sirina busobozi. Naye bwe nfuna obusobozi oba ne nfunayo nga ba sponsors, of course nange nnyimukiramu n'amaanyi. Kubanga ekyo nange kye mba njagala okukola. Okulaba nti omwana agenda ssanyuka nti afunyeyo ky'abadde atalina for a very long time. Omuntu wakulaba in picture ng'oyogera ku kigambo kyalo. At times kyewuunyisaamu kuba ofaanana okuba omwana w'ekibuga abadde mu good life kati oyogera bya charity tebimaakingirawo. Nze banange. Nze I'm so passionate about villages. Omutima gwange guli so attached to villages kubanga nze gye nakulira. Wakulira mu kyalo mpozi? Nazaalibwa gye nakulira. Kati nze omwana w'omu kyalo nti embeera nagiyitamu nnyo abo abaana be bayitamu nabiyitamu kati nze bwe mba wano wendi nendaba oyo omwana nzijukira kye nali mpitamu. So I know the pain. So I feel like I need to run for them at least to change something about their life. Tutule ku girl child ali mu kyalo now that gwe life eyo ogimanyi bulungi. Olowooza balina kuyambibwa batya, bayinza kugetinga batya inspired okufuuka abantu ab'enjawulo? Abaana abo ab'omu kyalo bali hard to deal with. Kati omwana w'omu kyalo most times abazadde baabwe baba tough. Era ng'omwana atya omuzadde in that omwana bw'atandika okugenda mu periods tajja n'agamba muzadde we ajja kutya ate bw'otya sometimes n'ebyokusoma bivaako kuba otya abaana b'okusomero ate tojja kugamba muzadde we kuba muzadde we ali taafu. Wabula kino kidde eri abazadde baddukirire nnyo abaana baabwe ab'obuwala bababuuzenga kikyoliko otuuseewa babagamba about their reproductive health, their hygiene. Abaana bategeere kuba abasinga baba tebalina kye bamanyi n'okulaba nti omwana w'obuwala afuna olubuto oluusi baba tebaagala naye baba tebamanyi nti bwe ntandika periods nja kufuna olubuto. Era most times beetaaga ng'omuntu asobola okurelatinga nabo muno era mulaba nti ne muno mu town abaana abasinga they are okay because they have parents who relate with them. Era n'abaana b'omu kyalo bw'afuna omuzadde ng'arelatinga naye oba mukwano gwe ng'asobola okurelatinga naye n'amugamba kola kino. Kati nze bwe ngenda mu kyalo ne bagamba nti nange naliko nga mmwe nange nayitako mu ebyo bajja kumpuliriza nnyo kuba balaba nti I'm not going to judge them but I'm here to help them out. So challenges ki abaana ze mutera okusanga kati nga muli mu byalo eyo nga mukula naddala abawala? Challenges ezisinga sexual assault. Yeah, it is on a high rate. Babakwatira ku luzi. Kati abaana osanga n'omwana omuto ng'alinga myaka 10 naye ng'akimanyi kubanga bakula babiraba. Okulaba muganda wo abikola oba n'olaba n'ogenda okukima oluzi n'osangayo ka boyfriend ko oba kalunzi kante nabo batalina kyakuwa naye bwe holdinga that title nti nina boyfriend ku kyalo. And that comes out of something you wouldn't want. N'ofuna olubuto ate n'ozaala akaana n'ozaalira ewaka ate nga tolina ssente zikalabirira namusajja yakubye olubuto naye mulunzi mwante oba apakasa oba avuga amata ku kyalo talina kasente kamala. N'osanga nga kati mugenze mu poverty lane w'otalina kubeera. Endinga just ali. Gwe wawona otya embeera efaananako weetu kuba oli muwala mulungi bino naawe tusuubira okuba nti wali osobola okubisanga ombewe? Era nze nabisanga. Wabisangaho? Nabisanga n'ekyo omukisa omulungi ekyanyamba nti wenjogeredde nti abazadde b'omu kyalo bakambwe nze taata wange yali extremely mukambwe nnyo nga nze n'okuyimirira okumpi n'omulenzi ng'abo bayimiridde sisobola kikola.
namala akusanga bakisooka taata wange yali chairman nga omuntu ne banakulaba ajja mugamba muwala onamusanze wali mzee Kalema muwala watandise okukola kino kati nga tutya nnyo taata waffe ate taata waffe yali musajja nga akkiririza nnyo mu by'okusomesa mu by'oku empowering omwana omuwala at least n'olaba nga alina waatuuse kati ffe yali abitugamba nnyo ng'agamba baana bange musome biki what naddala kye yasinga otukubisanga nti ffe twafiirwako maama waffe nga tukyali bato kati nga atugamba most of the time maama wamwe yaŋŋamba mbasomese kati ekyo nga nawe bw'okirowoozaako n'ogamba will maama wange gye yaleka nze nsome mmale ng'ogamba ninakola ki kusoma mmale era bwe yalabanga ebyo bizeemu ate abantu baagala bawasa kuba balaba nga okuze batandika okugamba kwogereza mami muzeeyi omwana ng'akuze beereyo bwe boogera mu kyalo bye bibeerayo just ajja n'agamba omwana ng'akuze baasaba kati omusajja n'agamba ompaayo ente mmeka biri mu kyalo bye bibaayo for your case gwe taata yali agamba sigala mu era bwe yalaba nga bitandise obbeerawo n'atugjayo mujja mu kibuga n'atuleetera bambi kati wali mu kaseera nga abasajja bajja bakugambeko ate taata takyagala wakola ng'otya anti obuzibu tebanfunanga nga tebakutuukako bwe banfuniranga maybe ku kyaki of which ku kyaki nasabanga ne taata wange kati byali bizibu tebanfunanga nnyo ate nekirala nti baali batya nnyo taata wange kyekyasinga otuyamba nti baali bamutya nnyo ate era ne mukama naye yakirimu kubeera abaana abasinga abandi agadde okubeera nga nze oba okusoma oba okutuuka wano naye tebaatuukayo not because abazadde baabwe tebafaayo naye tebamanyi kigenda maaso na bulamu bwabwe nga tugeze ku kyokusoma nti maama yali akyagala ofuuka Miss Uganda ng'oli mu senior 6 vacation olwaleero ebyokusoma bwe biyimiridde bityo oba plans kizo olina towards okusoma nze nkyasoma sigenda gamba nti nabivaako lwakuba kati nafuuka Miss Uganda wabula nkyasoma naye for now as a Miss Uganda obeera olina responsibilities ezijja mu maaso nga bamaze okucrowninga kati bwe ntandika okusoma nga bakugambye nti twagenda Mityana netuvaayo netugenda Kabaali kati bwe mba ninanga papers awo mba sigenda zimisinga kati osanga nga waliwo obuzibu tujja gwe batu wabula mu maaso awo gye bujja nja kutandika okusoma sinabivaako omaze okyatunulidde kusaavinga nga Miss Uganda guno omwaka gwoba nagwo then mu kuddamu awo okusoma otunulidde kusoma ku level kyawo otunulidde kusoma biki ebyokusoma byo weebiri ate level sijja gamba nti nja kukoma wano jjukira okusoma tekuggwaayo nyinza okusoma nentuuka wano ate nenjagala kino naye nga sikimanyi era okukitigira mba nina okweyongerayo nsomera eddala kati okusomako nja soma nkyasomera ddala Okay, so today nga Miss Uganda biki bye wenyumirizaamu ng'omwana omuto biki byofunye bye nenyumirizaamu okusookera mu kaseera kano akatono mu kaseera kano akatono okulaba nti nnyamba omuntu n'asanyuka nze kyekimpa essanyu okulaba nti omwana atalina busobozi omuwadde hope oba n'omuwa ekintu n'olaba nga ali genuinely happy that gives me a lot of peace naye mba nga siyambye bangi naye nennyambako nga babiri naye ndaba nga basanyuse nnyo for now ekyo kye nsinga okwenyumirizaamu biki bye wali yagadde okwachivinga nga Miss Uganda achievements nyingi sisobola zimala biyinza okuba nga kyetaagisa voice ye eyitewo yeetaagisa okujja okwengeji nga John Board biki ebyo wali yagadde okulaba bwe nandyagadde okulaba nti abazadde tebatunulira marriage as an option for a girl child oba okulaba nti omuwala ali wano omulenzi ali wano at least njagala ne bwe mba nga nvuddewo nga waliwo gender equality ng'omuzadde alwanirira omwana we ow'obuwala ng'agamba nothing like marriage, I'm going to educate my child nga amaze yajja okwesalirawo kyayagala okola gye wakulira environment yali ew'ekitiibwa ekintu kya early marriages ezo today wooli mu picture gy'olimu nga Miss Uganda marriage kati gw'ogiraba otya
For now it is not too much naye ekintu bwe kiba culture eba culture ate kizibu nnyo okugyamu omuntu culture ye ekintu kyakuzaalaba kyakoze abalaba nga goyo diverting them naye kitandise okukendeera era kati we twagenda mu homecoming nga buli ayimuka okwogera agamba education neyafumbizaako omwana emabegako ng'ayogera about education meaning there is a change somewhere. So gwe kati ebibyo olwo biraba kujja at what time okufumbirwa biki byonna cause that's culture. Yeah, that's culture era nange njafumbirwa nga obudde wange butuuse. Kati nakyo tekirinawe kirimu plans. Well, not today, but it is in plan because I have to fulfill it. Kino kwa part of you. Yeah. Abali bakubuusabuusa ku kya Miss Uganda obuwanguzi bwo wasobola otya okukigyamu amaanyi ago n'okusigala nga today moving on regardless? Ebiseera ebisinga nze ntunuulira nnyo the positive side of everything. Fine baayogera naye enamba esinga bali ku congratulatory messages. Majority. Minority bebali kucho. Ate nga nabo boogerera eyo tobategeera. Naye nze nasalawo nti nja kukola omulimu gwange nga Miss Uganda. Maybe osanga they realize later. Bakuba n'ebituli mu origin yo. Nabalaba. Kalimanga bamukuba mu ebituli. Ningamba abaana babadde batya. Abaana nange bansobera. Naye nga wakati mu mbeera nange njagala okwebaza maama ne taata wadde maama taliiwo naye at least engeri gy'ofaananamu si ya bulijjo. Nakyalinga bulungi byonna n'ebitabo. Amina. So finally ki kyoyinza okugamba abaana abawala okusinziira ku kyolaba naddala abato kiki bakola obulungi kiki bakola obukyamu? Sijja gamba nti bakola ebikyamu bingi naye sometimes babikola lwa pressure. Sometimes olaba akalungi k'oyagala naye nga tolina ssente tolina ngeri gy'ogenda kafuna naye okafuna olina okwesindikiza okukola ekintu ky'otalina kukola. Sometimes bagendera ku internet okulaba obulamu bw'abantu naye tebamanyi bali bye bayitamu okukolera n'ekirala kye bakola obubi oba ekibayisa obubi competition. Afuba nnyo okulaba nti naye afaananye ng'oli ate n'osanga nga bagudde mu bizibu eby'enjawulo wabula nze kinina obbagamba nti batwale obudde bwabwe. Take your time. But let them take their time. Bakole ekyo n'akatono ke balinawo. Obudde bwe bunaatuuka bajja kutuuka ku ekyo ekinene wabula si kuyita mu makubo amabi okufuna bye baagala. Good message. Bakuwadde oluguudo ewammwe? Yes sir. Baluyitaani? Hana Karima Road. Lugenda wa taata lugenda mu waffe. Waka ewammwe. Mu lubiri lwa kitange. Okay. Kirungi nnyo ekyo. Kongs. Thank you so much. Lwakuba nti bambi luguudo lwa ttaka. Oyagala lubeere lutya? Nange nandyagadde at least si lwange lwokka wabula n'amakubo g'ewaffe gonna ga ttaka. Era abantu abava eno ne bagendayo osanga bakomplaininga. Era bambi twandyagadde okulaba enkyukakyuka ennungi mu makubo gaffe ag'ennakaseke. Yeah, village girl, I think message ye nnungi. Wala wa mukyalo nnyo kyalo akyenyumirizaamu. Yeah. Kirungi abantu bajja mu kibuga ne beerabira ekyalo. Si kirungi kwerabira gy'ova. Kuba bwe weerabirayo ne gy'olaga oyinza obutategeerayo. Obutatuuka. Obutatuuka. Bepaintingako ekibuga n'olowooza buli kimu kyatandikira mu kibuga. Kituufu. Naye tuli omu kwabo. Ffenna twava mu kyalo. Buli omu alina gye yava. Yeah. Kibuga twakisangawo. Endorsements obeza meka kati? Bweziri. Start times? Sisobola zibala naye weziri. Weziri. Owagira Vipers. Wekiri oba njogera byange? Banaye Vipers yatwala ekikopo. Naye si gy'owagira. Ate mbikugambyeko. Yatwala ekikopo. Era twali basanyufu nnyo. Ne Start Times. N'ekikopo kyajjira mu nnyonyi simanyi oba wagira.
then be following out mama my social media ngabo wabiraba awireze message bayuzayiza aba vipers nyongere okubayuzayiza olw'obuwanguzi bw'omwatuukako awo temuvaawo wabula mweyongereyo ne training kuba season endala zijja n'omusajja anajja mu bulamu bwo mubuulire biki byalina okukola ajja bitegeera nga nze okuba nze naye just take a tunuuliraako nakoba byebyo byolabanga sinnatuuka wenatuuka nja kudda wano mbagambe nti omusajja gunjagala alina kuba bwati ne wati artist height yeno si yeeyo bankubiddewo bannange Miss Uganda gwe tubadde naye mukyala Ann Kalema ya village girl era ng'ensonga ezisinga zonna akyazitambuliza ku life ye mu kyalo paka ate waali today emu ku bigendererwa byo byakabi nnyo so nsaba Katonda akkirize bibeere nga bituukirira tujja kuba tuddamu okukwatagana naye anytime wanaaba alinawo ekipya mu mbeera yonna nzijja ku Carlton Music temuvaawo. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.